Omugajja n'abeera mukwano ne yeewa importance. N'atandika okutegeerera n'alowooza akumanyi nnyo n'akulamanyi by'otasobola. Please abantu mulekerawo okwewa importance. Being your friend does not make me nti omanyi nnyo era ontegeera nnyo era wootabaawo sibaawo. That is self importance. Kati leero kyekiri wano abantu beewadde self importance mu bulamu bw'abalala. Omuntu n'omusanga akwogerako takumanyi naye nga atudde akutaddeko emboozi. Oyo Junior mumulaba, oyo Junior tasobola, oyo Junior banange please. Tuyina ky'omanyiiko mukwano. Tewali just mwewa bwewe importance. Nze kyendabye mikwano gyaffe emigagga. There are people you can rely on. Naye gino emyavu gino banange bebamanyi banange nze banange I have seen friends. Omuntu n'olaba mukwano gwo nga mugagga naye najja n'akuwa interview mukisigiira kukama n'akulaga nti you are one. Naye gino emyavu gina self importance. Ejo gitalina makulu ejo. Ejo mikwano gyaffe gye gitalina makulu. Mama. Ate kyentegedde mu nsi muno. Gino mikwano gyaffe emyavu yavu gino olina woyina ogikomya. Kubanga gye gigenda okwogerako by'olina mu nnyumba yo. Sifunye buzibu na my friends who are rich. Ni bano benasanga ku street bano. Omuntu n'akwogerako ng'akumanyi. Mugaba nange. Mujoge banako. Nze kyendi nkimanyi. Ba YouTube abamu akamanyiro kabadde kabawunya ne matako. Tewali kikuzimbisa nti olina YouTube eno app. Buli omu gy'asobola okuggyako. Ninga bwe tubomeza amalala. Nzankowa yanta. Nyo nakati mu byogere. Nakati mu nyonyoze. Nse that is egocentrism. That is bigotism. Ebyo batasoma. Ebyo byabatasoma. Olwobuwagizi bwabwe. Junior cannot live without them. Junior ajakudda. Waliwo obuwagizi obusiru. Natunulira bikomenti byabwe ku YouTube. Junior ajakudda. Junior welcome back. Nze tamali. Chenkola, chesakole sikyogera. When I say something, I will do it. Nze tebanjoga tebamanyira. Ebiba bijoge mwe, lo self-esteem mwe si yabakubada. Nze Junior. Son of Mirundi. Ngade bwe bibye kisiru ebyo. Ati muddemu mujoge yo n'abalala. Tojoganga bantu. Bwokolanga ensobi ng'ogikoze mukwano gugikirize. Bye mukola munnange bitono. Ebyo YouTube bitono. Kati abantu balina wana amataka. People own companies. They are humble people. Kati go tujoge kubawe na YouTube. Nga naffe tukola. Nga naffe tukola. Ola. Kati muddemu mwogere. You talk now. Nga wembeetaaga sibeetaaga. The funny bit of it sibeetaaga. Now talk. Kati mwogera ki? Kati mwogera ki? Nga sinawulira abyogerako. Mune nali sibeetaaga. Era ne mu boys dome twali balaba munze. Nze buli kyenvaamu kigwa. Amanyi nzaaga ina. Remote eri wano. Remote eri wano. Amanyi nzaaga ina. Mugawulidde amanyi. Nze internet. I'm the internet. I'm the Junior. I'm the brand. Mwe nabavubuka bali mbasinga amanyi ku internet. Mwe nakati ababadde beerimba. I'm one of the biggest brands on this internet. Era mwakirabye. Kati muddemu mwerimbe. Tujja kulaba ani yeetaaga munne. Ninyo tubamanyira. Kati muddemu mubologe. Mwetwala ati muli bakitalo. Oli wakitalo kunze. Tusobola okukola wano. Nze nzimba capacity. Munsi simanyi kwegayirira. My weakness, I don't know. Okugamba nti negayirira omuntu. Ekyo buli omu akimanyi. Nze segayirira.
nkola byange munsi nayiga kola byange kasitanda bangu oyagala kumanyira wetwawukanira. That is Junior. Nze sibiina ebyo mbubambi niyo nkola ebyange nenkulaga nti mbisobola. Oyo gwe bayita Junior born blessed. Ati muddemo bonali mbeetaaga. No, nze yali abayamba. I was helping you people. Nze yali abawa amasanyalaze. Mbasinga brand. Mbasinga manyi ku internet. It was me giving you amasanyalaze. Simwe. Ekyo mwakitegedde bulungi. Kyabagenze mitwe. Tewali asinga manyi wano. Nalimba wa amasanyalaze ne mumanyira. Kati nenkola ebyange. Mulowooza nti munsinga amaanyi mbasinga erinnya. My name is powerful. Nze kitange omugenzi Tamale Mirundi ye yali internet. Border to border. Bino bya blogging bye tuli mutatange yabitandika. Is the original blogger. Kati olaba taata wange yali what about me is the son. Nze wano nina amasanyalaze teganzi gwakonza agagaba. Atenge egabire. Muve mitu y'okwesubiya. Ani abamanyi. Full figure ya chibabuza. Olaba full figure agabati Junior brand. Gendo ya full figure nga njogerako. Full figure naye akimanyi nti akasajja ako ka Junior. Kasajja kamanyi. Kati nabayamba wadde ku masanyalaze mumanyidde mwefula nti mwabanyamba nenga twala. Electricity najitutte. Transformer nenjitwala. Kati mukozesa sola. Mukozesa ku sola. Yenza ateguya. Blood. Irate muddamu n'okukyoge Junior. Tamale Mirundi Jr is one of the biggest brands on internet. Kyagale kigane toyagala kukiwulira, that is a fact. Olutalo lwa Israeli ne Iran lwawedde. Abadde takimanyi kati kitegeere. Israeli ne Iran olutalo lwawedde. The war ended. Olutalo lwawedde jjo. Iran yakubye base ya America ekata. Islamic State of Iran yakubye base ya America ekata. Nenga Iran tenna kasuka mizinga. Yasose kugamba kata na America. Ntigenda kuba. Iran nga tenna kasuka mizinga mu kata. Yasose kutegeza government ye kata na America. Iran bagamba igenda kuba emizinga mitono nnyo mukaaga joka. Iran yakubye emizinga mukaaga ku base ya America eri kata. Lwaki jabadde mukaaga? Iran yabadde teyagala ku escalating ansonga eno oba kujigeza. Iran okuba base ya America kata. Nesoka netegeza Saudi netegeza kata na America nga tennakuba yabadde teyagala ensonga eno egeje. Era Iran olwamaze okutegeza America ne kata nti egenda kuba ne babulira ne sawa ze bagenda okuba. Era America neteka ko defensive system zaabwe. Era tuvulabanga ne gwanga lya Iran reaction yayo yabadde ntono. Lwaki Iran yalonze kata mu base zonna eziri mu Middle East? Dukira America ina base Saudi Arabia. America ina base mu UAE, United Arab Emirates. America ina base Kuwait. Lwaki Iran yakubye ye kata? Because kata ne Iran ba mikwano. Get it from me. Mu mawanga gaba walabu. Iran ina omukwano mungi nnyo ne kata. Era emiruwe kata agenda nye Iran n'akyala nayo. Era abawalabu we bateeka blockade ku kata mujijjukireyo Saudi Arabia, UAE, Egypt bwe zateeka blockade ku kata, Iran yajja n'egiyamba. So Iran ne kata ba mikwano. Era olulumba lwejjo terwajjeewo mukwano gwa Iran na kata. Wabula kata yabadde ekimanyiiko nti Iran egenda kulumba nga n'Amerika ekimanyiiko. Era nga ne saawa bazimanyi. Tovola bemizinga gyonna Iran gye yakasose bagikubye okujjako gumugoka. Only one we gwaisemu. Kati Iran yalumbye kata kubanga kata tajja nyiga. Era Iran mu kulumba kata yabadde careful, yabadde yegendereza. Tovola ate ina kirala kye yatagetinze. Yatagetinze base yokka eya America. Era ne government ye kata sinyivu. Asinyivu eri Iran. Kati naye singa Iran yalumbye Saudi Arabia oba United Arab Emirates, Dubai, singa sematalo wokusatu atandise third world war yandibadde wenjogerere etandise. Singa Iran
yakubye base e Saudi nandigenzo okujja wano nga third world war etandise kyovula ba Iran yalonze mu kata mukwano gwe atajja kola revenge. Saudi Arabia ne Iran tebakwatagana ekyo badalo kibaika kitegere. So it was a calculated move. Era Iran yamaze kuba base ye kata ya America mu kata wagenda bawo seize fire emundu zigenda kusirika. Iran ne Israeli bagenda komya okulwanagana. Bino byayogeddwa Donald Trump president wa America yagambye nti ekimala olutalo lugenda kusirika. Ekintu ekyasanyusiza Donald Trump by the way n'okwogera kati ku bya seize fire nti olutalo lusirike, Iran kye yakoze kyasanyusiza America okubagamba nga tennalumba. That was good because America yabadde eraliikiridde nti Iran eyinza okuba Saudi Arabia. Objective oba ekigendererwa kya Israeli okulumba Iran kyali kimu kyokka, okuba nuclear facilities za Iran. Olutalo luno lwonna wakati wa Israeli ne Iran lubadde ku kintu ekyo, nuclear. Iran ebadde ne nuclear facilities mwenda. Twina ye Natanz, twina ye Fordo, twina n'endala zibadde mwenda. Naye mu nuclear facilities zonna omwenda Iran zebadde ina eye Fordo gye bazimba wakati mu lusozi yebadde esuza Israeli nga teyebase. Mu nuclear facilities mwenda za Iran eye Fordo bagiteeka wansi mu lusozi eyebadde esuza Israeli nga teyebase. Lwaki? Mbuza lwaki? Mu Middle East yonna oba mwe kyemuyita ekyombo kya Buwarabu tewali gwanga liteekeddwa kuba na nuclear ng'ogyeko Israeli ye police y'ensi. That's the world order. That is the world order. Oyina okuddayo mu byafaayo mu ssematalo ow'okubiri. Entalo zino banne tezaakatandika kati. Oyina okuddayo osome history. Lwaki Middle East efaanana bwetyo? Bw'oba tomanyi byafaayo n'ebiriwo oba tojja bimanya. Kati Uganda temumanyi history. Mu buli kimu mulabanga ekipya. Olutalo lwa Iran ne Israeli oyina okuddayo osome history otegere lwaki tutuuse wano. Olutalo lwa Israeli ne Iran lwaviira ddala mu Bayibuli, si lwakaakati lwa Bayibuli nga ne Yesu tannazaalibwa. Iran ne Israeli bazenga balwanagana. Era bw'osoma Bayibuli kabaka we Persia, Iran ye Persia mu Bayibuli. Gwe buli w'osoma Bayibuli n'olabawo Persia baboogera ku Iran. The Persian Empire. Iran nsi y'amaanyi ddala eyina history. Iran ye Persia. Kati kabaka we Persia Nabukadineza yawambako Abayudaaya abo n'aba enslaving emyaka oba gaali 4. Kabaka we Persia Nabukadineza. Era ekibuga kye Persia ekikulu baali bakita Babylon. That was the capital city of Persia. Unokuddayo osome kati wobonya kana okubitegerera nnyo tandikira kwa Alexander the Great omulangira we Macedonia eyalina kitaawe Philip the one-eyed man. Unokuddayo osome history. Kati woba na Alexander the Great tomumanyi ebya Iran ne Israeli bireke bijja kusoma temwagala kusoma. Ne government yene tukoze bubi. Junior Singani mu research center tebagala kumpa mulimo mu government banti anti ndi mugezi nange sijja begayirira. Government ya Museveni teyagala bagezi. Junior Singani mu research center naye banti anti ndi mugezi. But they fear me like my father. Government ya President Museveni entya balaba ndi mugezi nnyo bantya nga taata wange bamutyanga kati bege no bwetumuwa omulimu n'awamba eggwanga batutya era tubula kisa kya Mukama alina omulimu nze siina kyobula afulu figa bamuwa omulimu nze tebasobola gumpa bamanyi siri musiru. Mpandiise mu State House mpandikidde president amabaluwa tebanziramu bakasula mu dustbin. President yapa appointment nga tatange yakafane bagijjawo aba bakazi ba State House abo sibabo. They don't want me to see the president because I'm intelligent. Bajika kati Junior bamuwerawo bwa minister bagale eno nga tuyomba kakati chubula nange nabavaako era ba State House kambagambire wano ever since my dad died ndabe ne full figure akyogerako kumacha tewali kye mwatuwa. You didn't even give me a job. The only person who neighbors mu government General Musale he tried his best. Naye mafialism yetolodde president
Museveni tayinza kukkiriza. Tesobola kukkiriza John yanfune mulimu ndi mugezi. Kwa njogera ebintu ne babyewuunya. Taata w'omwana oyo yatubonyaabonya. We cannot create another Mirundi. Go police ya government yegamba. We cannot create another Tamale Mirundi. Yes, the son is intelligent. Tetujja muwa mulimo. Ye police yabwe nabategeera. Bagala mbeere no nga mvuma abantu mpemula bye bagala mbeere. Kakati wamma kamba bulire story. Story ya Israel ne Iran eva ku Abraham. Abraham ye yavako obuzibu. Jokira Abraham yalwawo okuzaala. Yazalira ku myaka 9 mukazi we Sara. Ne bazaala omwana Isaac. Nejjukira Abraham yazaala mukozi. Omwana gwe bali bayita Ismail. Bonna baana ba Abraham. Bosoma Bible. Isaac. Omwana wa Abraham gwe yazaala mu Sara. Gattako n'omwana Abraham gwe yazaala mukozi. Baluganda be balwanagana. Kakati history yo mungi bingi nye biri awo. Kakati Alexander the Great kamubuke kati Iran ne Israeli batandika okulwanagana mu Bible. Era mu Israeli mu Bible mulimu kye bayita Persian Empire. Ebyo no bisoma. Ate ogenda osome Ottoman Empire. Abantu soma history Ottoman Empire. Nayo ino gisoma otegere Middle East lwaki efaanana bwetu. Kakati obuzibu buliwa. Sematalo wokubiri bwe yaggwa. Second World War bwe yaggwa. Amawanga gatandika okola nuclear. Bungereza yakola. Russia yakola. America yakola. China ye super power naye naakola. Amawanga ana munsi yonna gegali gakkiriziddwa okukola nuclear. Bungereza, America, Russia ne Bufaransa. Bungereza, America, China, Russia ne Bufaransa. Naye tuina kye tuyita nuclear purification mu luzungu. Nti banna science we bakuba Adolf Hitler owe Germany. Banna science abali bakola ebyokulwanisa bya nuclear nga babikolera Germany because ne Germany yali yagala bagenda mawanga amalala. Kati lero wetwogera Pakistan naye ina, India ina nuclear, North Korea ina. Yes, bakita nuclear purification. Okusasana kwa nuclear. Ne tujja tusanga nga ne Pakistan afunye, India naye ina nuclear ne North Korea. Ne gegatta ku gali genjogedde. Israeli yakola nuclear mu bubba. Ye nuclear wa Israeli ali secret. Era up to now Israeli tekiriza anti yemuyina. Na yense ekimanyi nti yemuyina. UN bwe yategera anti Israeli akoze nuclear. Baji wakitwita nuclear ambiguity. Israeli bagireka. Olw'ekintu ekyo Abalabu bali tebajagala. Era emawanga g'Abalabu gegattako gakube Israeli ne bakubira mu nnaku 6 the 6 days war. Kati okuva olwo abazungu ne bagamba bambi Israeli tebamwagala, leka tumuleke naye abeere naye. Abalabu we bali egatta ali bakuba. Israeli kyevebera ne nuclear. Era wenjogerera research alaga nti Israeli ena waves 240 eza nuclear. Mu 240 Prime Minister wa Israeli yayogera ekintu ekyakakanya ensi yonna. Prime Minister wa Israeli yagenda mu Congress ya America. Nagamba Israeli na capacity okuba ebibuga bya California. Israeli eino omuzinga gwe bayita Jericho ogwa nuclear ogusobola okuba California. Kino kyakankanya ensi yonna. Ne bagamba Israeli eina capacity bwetu nga kituufu egina. Naye yabikolera mu bubba. Kati mu Middle East Israeli yokayekerezebwa okuba ne nuclear. Abalala temuteekeddwa. Ye policy ye World Order. Saudi tayina, Dubai tayina, UAE, Qatar tayina, nenge sente bazina. Because ye World Order. Era Israeli nekitegera ati mwagala kola nuclear ebakubirawo. Ebasabulirawo. Gwe Israeli yefuno olugambo nti Saudi Arabia yagala kola nuclear bagikubirawo. Kibakoze Iran kibagikola. Saddam Hussein bye byamukubya. Owe Iraq. Entalo zonna America zerwana mu Middle East is to protect Israel. Israel na America balinga mukazi na musajja. They are like married people. Kijje kunze. Tewali gwanga kunsi kuno America liyagalanga Israeli. Bwolumba Israeli kumacha America ejja kujja olweggulu. Ekyo tukisibako na sente.
Israeli weri America eberawo bendera ezo zitambula bbiri. Where you see an American flag ne ya Israeli eberawo zitambula ezo era tebakuteka kutanda n'olumba Israeli America ejirawo oli alinga mukazi we tebeeta bayombagana encha neggulu ne baawukana ne tebeeta Israeli na America bayombagana era nosanga ne police zibayina zanjawulo naye muganda wange bwe kibeera mu ntalo babeera abo kati Iran kyetaategeera bulungi. Iran ya miscalculatinga. Iran yalowooza nti Israeli yajja okujja yeka kumba mu America wali alaba. Bwowa yagala America kube ekutte kwata ku Israeli. Twanti Trump mukambwe kolo akambo wale mirundi yena. Era Donald Trump wamulabye. Nga yenna oizo gaye prime minister wa Israeli. Banange. You know, Israeli we shall banaba America. Kati mbuza lwacha America yagala nnyo Israeli. Chimbuze. Junior lwacha America yagala nnyo Israeli. Israeli yefuga America. Get it from me today. Bwoba deto kimani. Abayudaya bebafuga America. Bebali mu bitongole ebikesi. Sai ejjudde bayudaya. Bebayine sente, bebanyini ba company. Israeli yeyina record mu bagagge 10 abasinga mu nsi yonna yesinga mu abangi. Then the richest people in the whole world. Israeli egwanga lina abagagga abangi. Ezo nazi Hollywood zolaba kuzanya filimu ba producer bayudaya. Abagabo obulango bwa filimu bayudaya. Eyo entertainment industry ya America bayudaya bebagiriye mabega. Goda mu technology kola byakulwanisa computer bayud Israeli bebali mabega. Ezo Microsoft ezo zi companies zolaba. Bebafuga ensi. Bebafuga America. America chikebe. Eriye mabega wali abagitambuza the Jews. Era ekibiina ky'abayudaya mu America bakitya nnyo. The biggest lobbyists. Balobinga ennusu. Teri president wa America awangula kalulu mu America nga talina abayudaya abo. You cannot win an American presidency without the Jews. Bebagagga bateeka sente mbululu. Bebagagga bateeka sente ba president wa America. Kyovula baba president wa America buli kye bakola basanyusa bayudaya beba abaleeta. Beba kama babwe. Wobe pankirako nga bakubesa singa Kennedy. Ebimu ku byatisa JF Kennedy. Usala ko buyambi bwa Israeli. JF Kennedy president wa America ebimu ku bye bagambe byamuleetera obuzibu. Ne bamusabule sase motwe yagamba yagala sala ko buyambi. So Israeli na America bali wamu. Ekyokubiri ekitongole kya Israeli Mossad kiyamba nnyo America mbokesi. Amawanga gasharinga intelligence. Government intelligence. Teriyo kibayita government. Kati kitegeera okuva na leero. Intelligence ye government. Ye manya abagirwanisa. Intelligence yetegeera byogenda okukola. Intelligence ge maaso ze nnyindo z'eggwanga. Kati intelligence z'amawanga agamu zikwatagana. Kyovalaba mu Arab Spring Gaddafi yagwa. Mu Arab Spring Gaddafi yavaako. Ben Bella yavaako we Tunisia. Mu Algeria president yagwa, owe Morocco teyagwa. Lwaki oloza Morocco tewali okwekalakaasa. Ng'ate amawanga g'Abawarabu gonna mu North Africa ba president bagwa. Wabula kabaka wa Morocco Hussein owokubiri teyagwa. Why? Mossad yekuuma Israeli. Yekuuma Morocco. Intelligence ya Israeli yekuuma Morocco. Ekyo kitegedde bulungi. Obadde okimanyi. Kyova abe Morocco tewaba kwekalakaasa. Mu Egypt Muhammad Mursi bamujjako. Tunisia Ben Bella nagwa. Gonna gana mawanga galiranye Morocco. Libya Gaddafi nakuba. Morocco tewali because ekitongole kya Israeli ekikesi kyekikuuma Morocco. Morocco ekwatagana nnyo ne Israeli. They share intelligence. Kati tubadde tukimanyi kitegeere tudde. Kati Abayisirayiri Mossad yekola ground work ni wasai Mossad yeketta. Mossad yina science. America eteka mu sente ne equipments. Twalina abana ku ssomero abagezi. Ng'omwana mugezi naye nga mwavu. Nga abakopera ne mu wa sente. Kati Mossad kyekola. Etunda information.
Mossad ekitongole kya Israel kyo kitunda information info. Mossad esobola okunoonyerezaako okumala emyaka 3. Govanga ku kitongole ekikuteekako bambega ne bafa ne mutabani wo n'akubega. Mossad esobola okubega mbega n'afa ne mutabani wa mbega n'akubega naye n'afa ne muzzukulu we ye Mossad. Don't play with it. Mu bitongole ebikasi mu nsi yonna Mossad bagitya nnyo etta yo ntemu. Mossad ekubirawo yo teteesa tewamba. Mossad teyina komera battirawo bo nakubina ebyasayi ebyo byaba America ebya diplomacy. Mossad eri ruthless bwebe ina gwe yagala okutta nga jeno omu etta 10 yo tezanya. Era lero munayiga yabaga nti Mossad ekunoonya duka ewamwe mu kyalo weekweke batemu yesinga assassinations etta abanene yetta bamaanyi mulisiti Mossad betta temuli mu batunda nyanya etta bajeno Mossad etta ba major general etta bajeno iyo yezira kuli anti oli jeno tosobola kusula kubengo ina abakuumi 10 Mossad yakukima iyo yezira kuli anti oli jeno ina abakuumi 10 awe kwagala awo ne kutabu n'abakuumi bo kyekoze bajeno ba Iran